abakubuga line bavuga biba ng'ogyeko naavi abalala twali baana olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine yali munaku naye Katonda w'abanaku akola Joelia nakulaba Joelia nakulaba ng'otandika kusipaaka naye Katonda w'abanaku akola ngambira Hajati abeereyo nga 3 gw'omukaaga matazidde ku Africana. Yes. Kuyita abantu mu kivulu kyentegese ku Africana nga 3 ogw'omukaaga. Nga 3 olwo tulaba tulina ekipapula kye tubadde tulaba kitambula kiringa mu fomati ya kaadi. Bagenda kubeerayo embaga ku Africana. Just badde bagala alagirira abantu ku Africana. Nange tebaŋŋamba kwasinga baŋŋamba obuli awo nandiganye. Naye marketing department ndowooza yasazeewo ez'okusa abantu. So nage tutebaga kino nzanyira mukizanyire naye nemane nga kisoke kasita abantu bategedde tewaliyo ekivulu. Okay, ba Facebook in-laws badde beesunze okulaba ku mukyalo ekijujjulo tugenda ku kyalumu n'ekyo kiggwe Katonda nga ye mbeezi. Nkimanyi kiruddewo nnyo naye Katonda nga ye mbeezi kijja kugwa. Nawe okimanyi kiruddewo nnyo myaka 37 n'enjiko. Okay, lwaki osazeewo okole concert ku lunaku lw'abajulizi? Nkwatirako kisooka nakola abajulizi abo abajulizi baana ba Katonda. So lunaku lwa Katonda nnyo. Basalawo baffe ku lwa Katonda. Ekyo tekisangika kya buzira. They are heroes of faith. So ate nga twagala kuzimba kunyamba twasereka abantu batukwatirako katwagala kola pavilions. Yes, pavilions then tuseka amadirisa enyumba ya Mukama ewedde. Okay, enyumba eriwa wano essaawa eno eriruddawa era yeetaaga kugoyenga alpha. Twagisereka kati tuli mu kuteekamu pavilions abantu kwe batuula buli omu abenga alaba. Kati bwe tunaamala tusooke tukole amadirisa ne floor. Okay, nga tuze katono ku kyakaadi okuteekako amannya g'omwami akuzaala. I know. Ekintu ekyaze kityani yabagambye abantu abo. Simayina gye bajja erinnya abantu ba I could say they are so creative. Though I was like naye ekikulu buli muyimbi yandiyagadde abantu bajje mu kivulu kye. So it's okay bwe kibanga kizuukusa omuntu najja. Amina. Okay. Obadde otute ebbanga ki nga tukola concert? Nakolako wano mu tuzimbe gye twayita tuzimbe nga tusima emisingi era abantu bajje bayatonnya nnyo naye abantu bajja beebaza nnyo naye kati myaka si kumpi nga 8. Abantu basuubira ekyenjawulo. Muziki ku muziki, hit ku hit, kuva ku kani ku maweeka alengera embaata biriba bitya bamuyita Yesu ani ayinza otutuula watula Mukama lwannaaza miracle aye Katonda wange Katonda adde mwene ensonga Katonda w'abanaku akola ke kaliko omwoyo we hit ku hit. Okay, concert egenda kubeera etya kuba tulaba waliwo ekisooka then ku Africana. Tutandikira ku Africana nga 3 then tugende Mukono tugende Mityana tugende Luweero tugende Kyotera gye banzaaleeyo then tumalirize wano ku Worship House Nansana mutwale ebbali yonna wabweru w'ekibuga. Oba tusuubireyo n'okulaba omukyala ng'okitukwese saagala nkoola olunaku amawulire ngo naaleetera omuntu ebizibu interview ewedde endaba kuggwa ssebo teri kirema Mukama. Okay, egenda kubeera ekyo egenda kubeera centered ku gospel oba ne secular music I want ngenda kuyita abakwano bange bonna abalokole aba gospel n'abatali ba gospel naye nga buli omu ayimba gospel njagala egulumize Mukama kwegasa ndiyagadde agenda okuwemula agenda okuyimba ekiro kitategereka buli omu wakiri oli bw'aba talina gospel ayimba olwange olumu ku lwange olwamunyumira ennyo. It's going to be fun. Tugenda kunyumirwa. Okay. It's going to be fun. Kakati bayimbi bangi bozoobera obaani abo abantu buli muyimbi ali mu ggwanga abeerewo agenda musaba abeerewo pozi nga tali mu ggwanga. It's going to be fun. Mugenda kulaba ku bayimbi bammwe mundolaba. Abantu nga Mama Fino bayita okuba teri gwe siise buli mukwano gwange nze nyina emikwano mpita bahaji bahajati mpita ba Katolika Protestant abasiraamu mpita abalokole n'abatali balokole kivulu lunaku luli it's a holiday lunaku lutukuvu so tugenda kubeera nga twebaza. Okay, twogera katono Katonda w'abanaku.
nayimba katonda w'abanaku kubanga waliwo omukyala yajja mu covid ng'avudde Entebbe ng'olukuzimbi atambuza bigere ng'ayagalayo kiro ya kawunga aliisa abaana be nemuwa kawunga nemusabira n'omukisa nemugamba n'ekigambo nti katonda w'abanaku akola kubanga nange nali munaku nze gwosabye akawunga leero nga sikalina so nenjagala muzzeemu amaanyi akagamba ako nekasigala ku mutima. Akantu kano ke wateekamu naviyombo ng'omuggyeko kamuyisa katya sinayogerako naye teyali munaku naviyo teyaliiko wadde musajja wattu njebali nga teyaliiko munaku nga teyalaba ku naku wadde kale simanyi oba aba alina ennaku naye okumira bwenda efaanana gyafaanana ne maama we mukwano gwange nnyo mami magi lubagaawo nabalaba bakola tewaliwo nnyo nti ate amasanyalaze bagasazeeko. Akasemba abantu bangi bajja bakola concerts zino nga besigayizingira mu kusonda kyaki kukola kikuyamba abantu. Tugenda era ekyo nakyogedde katonda nga ndaba twagala kuyamba kyaki twagala kumaliriza kyaki yebbanja lyange ebadde expensive okusinga betwabala so we want abantu batukwatireko era jangu okya mukodigidde naye ngaomanyi nti ebiri gyange enyumba ya mukama egenda kugwa. Tusuubire concerts zino bwe ziggwa tejja kubaayo kusonda kulala kijja kusinziira kubanga katusooke tumale tulabe tukomyewa kubanga byonna byetwabala byalinya buuza abazimbi tubyalinya nnyo nnyo nnyo. Saba abantu tumalirize mbeefukamiridde baganda bange mbeegayiridde mujje mu konsati yange nja kusanyuka obbalaba kama baomukisa nga 3 ku africana ne mu bibuga ebirala byonna.